Nkwaniriza omulungi akyekumidde kuzuula Buganda era ng'olunaku lwa leero tukomyewo n'engero. Olugero lwa leero, omusajja omukadde ne Walumbe. Olumbe teruweebwa mukono. Awo olwatuuka omusajja omukadde bukuku ng'agenda alembalemba yeetyabire obuku mu kibira. Bwe yamalako okusiba akaganda k'obuku bwe ng'akeebajjajja ng'akeebagajja ng'akateeka ku kibegaabega, eno nga bw'akema nga n'okwevuuma yeevuuvuuma. Olwo n'atandika okulaba eridda eka. Aba yaakatambulako akabanga katono ng'enteegateega yenna zimufamba era nga abendabenda ng'eno bw'assa ebikkoowe. Musajja wattu amaanyi gaamulemerera. Akaganda k'obuku kwe kukassa wansi ng'akeeteba n'atuula amale okussa otwanyi otulala. Aba akyawejjawejja kyava akoowoola Walumbe ajja amutwale ewaffe awone ennaku y'ensi eno. Omusajja w'abandi aba ekigambo yaakakijja mu kamwa nti gye yakuba amaaso nga ku Walumbe ono yeegolodde bwantoogo mu maaso ge. Ko Walumbe nti muzeeyo ogubadde. Musajja mukulu olwalaba ku Walumbe enviiri ne zimuva ku mutwe bwe waa, yenna n'amazina ne gamuligita. Yali alowooza nti Walumbe ali bunaayira. Kazzi yagenda okumuyita ng'amuli ku lusegere, yenna nga n'amameeme gamukubagana. Muzeeyi kyeyava agamba Walumbe nti mukama wange, kye nkusaba kwe kuntwalirako obuku bwange buno eka era sirina kintu kirala kye nkwagaza. Walumbe olwawulira ebyo n'abula. Muzeeyi teyali mubi nga yeebagajja kasekese ka buku bwe ng'addaka. Ko muli nti wano wafiira muloge. Yatambulako yeewuunaganya nti kasooka ŋŋanambirya, leero luno mpise ku lwa nkwale era Katonda akyambisseeko obusubi, nange awo we nalabira. Era ndowooza katugende ku by'okuyiga ebiri mu lufumo luno. Abaganda baalugera nti olumbe teruweebwa mukono. Bwe tubeera mu nnaku ennyingi mu nsi muno tutera okugamba nti singa nno olumbe lunzise ne mpona emitawaana gy'ensi. Naye olumbe nga omuyise bw'atyo n'amala agamba nti ntuuse mukwano gwange gira tugende. Wejjusa ekimukuyisizza n'okwefukuula ne weefukuula. Ekyokuyiga ekyokubiri, Abaganda bagamba nti waliwo omusajja olumu eyeetamwa obulamu bw'ensi eno. Kye yakola kwe kukwata omuguwa n'agenda ku muti yeetuge. Naye yali asiba omuguwa ku ttabi ly'omuti, bw'ati n'alaba essota eryakula ne liwola nga liri ku ttabi lijja gy'ali, lyonna nga lisiiyirira n'ennimi zaalyo. Ssempala yatema emisinde n'omuguwa teyagutwala, n'ebyokwetuga n'abiviirako ddala. Obulamu buwona nnyo era buli omu asaana agezeeko okukola ekintu ky'asobola alyoke awone obulamu. Era nga Abaganda bagamba nti asiika obulamu tassa mukono, era buli muntu yandigezezzaako bw'asobola n'atagezaako kusaanyaawo bulamu bwe. Era omuntu atta banne aba mubi nnyo. Okumanya ng'Abaganda ab'edda baakyawanga nnyo omuntu omutemu. Omuntu bwe yasalangako yekka ne yeetuga nga bagumusalira nnyo era bamuziikanga mu kibira nga tebamugolodde yadde okumuzinga. Ekyokuyiga ekyokusatu, Omuganda omuntu asaana yeegendereze nga tannayatula bigambo, si kulwa nga by'ayogera bimuleetera emitawaana. Ekyokuyiga ekisembayo mu lufumo luno, Walumbe tatuli wala. Awo nno
tusaana buli bbanga tubenga twetegese. Watuukira wonna tubenga ebyaffe eby'obulamu buno ebisookanga twabitereeza dda, ate nga n'ebyomutonzi byatubanja tubikozeeko. Waliwo omusajja omukulu omu nga yeewulira bulungi obulamu, naye mu kubalaata baganda be bamusaba akole ekiraamo kye. Yaddamu nti, mulabye ŋŋenda kufa nkya, gamba mmwe munsera, kigasa nnyo okulama ng'okyali mulamu. Olugero lwaffe olwaleero lukomyawo, era oba ng'olina ekyokuyiga ky'ozzeemu oba ng'olina endowoozayo osobola okugireka mu kabokisi awo, era nga nkusaba gabana olugero luno n'omuntu omulala. Ayi Ssaabasajja Kabaka awangaale.